Gasimba gana ne banamalwe wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Siraje Rwa Mohamed Katerega Musazi ne Charles Bomushana gosobola okuzimuwa no taze bwenziye wone nga mpaye mtwala abiri omwana tandike edduuka ozimpa problem Peter abantu bangi bagenze ne basaba bajjajjaabwe sente n'atunda n'ente n'abagamba ugenda kola n'amuwa ekyo nakyo toganti tekikolwa abantu bangi banoonyeza capital ngeri from friends bangi there's so many by the way there are more people bogenda ngoina a visible business gundi no goenda no baganti njagala munyambe they will help you so it depends be organizing the society yamwe kakati mwe mu covid twandibadde tulinamu some positives era nze mbadde ndowooza mulimu bye tutandidiriza nga kafyu si kafyu movement ati gambe bya kafyu movement there is even nothing wrong oganti sawa mukaga sawa mukaga necessary movement kumukaga oba okolaki rest and tomorrow work yeah rest and tomorrow work it's no it's okay you explainable no amani nga road block anakubuza muntu amanya nti ava ku program it's not criminal you liberalize it but at the end of the day you don't open back society echo tutakikole No, nkugamba. No, you see, President Museveni is a populist. He can't lead the nation in this debate. Ekitakisobola. Era tajja kugamba kwa abaddewo ne batema ebibira alobe yagamba ku bibira mu basengwe ne banakuba endulu nze njabazaayo. That's the president you have for you. Kato mulimu ebimu some hard debate countries Mariam Cherima. Yes. Oba ali Cherima oba ye Cherima. Mariam Cherima agamba nti Peter gamba honorable Muwanga fe waffe etalawiya tugisaala kawungeezi yambuulire ayagala tugisaala emisana nga tetunnasiibulukuka no nze n'ebyetalawiya you see that is not a debate etalawiya can happen nako asatu gokka Talawiya is prayers. After you see a big national debate. Debate erikwecho. You see, gochoyagala, you see. Muwanga Kivumbi. Gochoyagala. Muwanga Kivumbi. Manyi olinga avuga taxi. Gendo ite let's stay on the highway. Agambi curfew. Nene ekisiibo. In ekisiibo. Because tujita mukarabe. The words you are using means mukarabe sikutegera bulungi. Chikwatira wane kafyu. Is it possible to adjust player no ne kafyu or kafyeve because of no but Muwanga chakugamba to look at even the bigger picture go ku level your debate the bigger picture beyond play because movie yalo between you and me Talawiya egwe sawa ngezo bebe genze wala nnyo tisukanya Talawiya ya Uganda Talawiya ya nabbi yagawa mu gisalire waka mu makati g'obudde bw'ekiro waka noti ku muzikiti era yakikola kena kubini n'agijjawo n'abagamba mugize waka yes mbadde gamba awo ebyobumanyi mubireke ebyobumanyi tubireke tugende ku biri traditional ntine bonobo ogenze ku kiri traditional Talawiya yaffe ozimanyi tesuka sawa satu kitundu ebiwedde. So you are not speaking something but then Katoboina time ya kudayeka. No. Really, you can go back. What tell you? Katena kuzino. Let me tell you. Tosuka chalo ngate kuli muzikiti. Is that a crisis? Wafe butambala. Tosuka na nyumba abiri ngate wali muzikiti. So it's not a crisis. Shegeza totambula na rugendo runene. Ate toja kusanga wa LDU atakumanyi. Ochege denti unchono ye katerega. So people can really go for Talawiya and no kuchifula debate is really to politicize it in the slows. People will go for normal Talawiya basale but the slow wasn't the big issue. The big issue you take away Peter, you don't know how much we lose in terms of a nation yetakola. But Muwanga, so you are not looking at the other economy college. Antinze nkugambye teri insi a developing nga musiba mubala which one?
Just tell me that economy you are speaking about is voodoo economics. Voodoo. Mbukakati abantu, how can drunkards be the people going to work? So, abantu abasuzenga bakoye ekirongo emisana bagenda kola. So at the end of the day, sigati to omujawo entertainment. You restrict it. Nemu taking a country back to work. Leadership of that model toigenda jifuna mu populist. It is the whole mess. That's how we have messed up this city. Because somehow tewali wa in a political backbone to take on our border. Buli omwe agamba nti kakati constituency tusobola gistukiramu tobakwatako olwaleero nobeera ne group ogwekubana even the debate ya Rwomushana of heightened securitarized of anything. When you look into our budget, it's the biggest consumer of our money. Because what is security? Ku sente zaffe, Peter, I can tell you, ezisinga kati bazibiramu security classified trillions. Kati they must have people buli kyaba bagamba mwategedde waliwo instability waliwo terrorists waliwo bichi. No, I can even tell you, Peter, some and you know this story is better than me. Ezibera manufactured to justify expenditure. Bino bimanyi Rwomushana obadde mu those lanes. You know better than I know. Nti neno debate nti tulina obuyekera tulina biki but Rwomushana okwamba ne bagamba bateganga bomu paka olone bempinga bagala supplementary oyo baga bate santu babakasira bomu ewabwe grenade kakati nze njagala bakugamba part of by the way Chengera sokoli ndeko no wacha mambo Chengera batematemya abantu ichalo I think 3 days ago bachulimbya abantu bakitematema tona bana kumanya store yebdagala yayidde etya you haven't even known. There is insecurity. The question is its definition. Kala yayo, texture yayo, that's a different matter. That's a different matter. Because Meja Chigon, Uganda since na later, Peter, curfew. Having analyzed our economy, ku industry singa wano ku consuming a big part of our revenue, yes, security. Do you know the cost to it? Nyajikubulira. It ngokutute security sector, not wala defense, not wala binebiralo na police, prison inebirala, the law and order justice sector. Area nearly 9 trillion of your 20 collected revenue because those bazafe since abe zabazungu. Norwecho bana aba security nabo bayino ku manufacturing environment all the time. Obakone agenda ali gundi. Why gundi Jamiru mukuru mwamu kwata ali ruzira ani at one time mwatu gamba anti ADF basigala 11 you see at the end of the day abajemu malekio ntisera ne muteka artificial insecurity mwe muteka abantu bafe to justify expenditure zebaba wa butambala oba wealth creation yasale nani ziri weziri obazabbibu nzena bigambe ebyo why do you think simanye bigwe wamu so gwe kwacho simanye bigwe wamu imanga chimu be straight there is insecurity. Question, you see, the issue is not who until we uncover also the myth of the insecurity. Is there insecurity or is there robbery and people justifying insecurity to rob a country? I'm telling you. No. Kabachare. Let's debate. So because Peter, until we examine, because the nano industry, yesingo kutwala sente. Wete musaba constituency. Yesinga atite Gambia, we don't agree. So part of the national debate, the intervention security is to consume public money. Mwanga effectively gogamba nti enembera ya curfew tugikozesa okuzimba beyond. Yes, you can. Omanyi Mwanga ono ayogedde ekintu nali n'abakulu abamu nga waliyo baziyitanga camps mu northern Uganda ezabanga IDP camps abantu gye bakungaanira. Bwe twagenda okwogera n'omukulu omu yali asuubira okumulonda ku bwa minisita bwa housing omulundi ogwo ekifo oluvannyuma ndooza ng'amaze n'oggolola ekkooti n'atakifuna
naye bwe tugenda okunyumya mu mboozi naye ngamba gamba nti take advantage of this scenario. Abantu bavuddeyo mu byalo, abantu bwe bamala okuva mu byalo ne bamanyira embeera y'ekibuga tebaagala kudda mu byalo. Abaava eruweero bapaakinga Bwayise, Kawempe, Kasubi, Namuŋŋoona bali awo eri mu byalo baddukayo ne bamanyira embeera y'amataala nga tebakyayagala kwebaka ssaawa 12. Ne mbaga nti gavumenti ya Uganda yandi milkinze no opportunity buli awali kampu n'ezimbawo ekibuga. Ekibuga ekyo abantu ne bafuna amazzi, ne bafuna amasannyalaze, ne bafuna decent housing, ne yambuka ne biki. Ettaka eri ne muli opening up. Banywanyi bange baawulirako kimu ekisembayo ettaka okuli opening up. Indeed baddayo ettaka eryo kati liri owned by bannabyabufuzi n'ab'amagye. Abantu lyabavaako b'abantu abaddukira mu bibuga lifestyle yasigala tekulaakulanyizibwa. Kati muwanga ne bano betudiiringa nabo basobola okuwulira ne bawulirako ekibakolera kyokka. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Wona osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo, Siraje Lubwama, Ahmed Katerega Musaazi, Charles Rumshanane Mwanga Kivumbi. Mpuliriza Mwanga eriyo agambye nti Mwanga kyanoonya bagiyita license economy. Mukwano gwange John Sebanakitta ali Bungereza nti yawagira by'ogamba eyo gy'onnyonnyola gye bayita license economy nti tukozese covid ono nti naye nti era proposition nnungi bwe baba bagikozesezza bulungi nti economy a base but this can only work in a rules based economy nti wane wammwe amateeka bwogateeka ku minzaani y'emu n'ebyobufuzi toyitawo. Siraje katono nnyo nga nsesetuka nina ensonga bbiri nga tugenda very close to that. Nade ndaba abaddukanya ebibuga ebipya bye baayisa antujja kudde wa Muwanga ono ali ku budget committee baba we ebibuga bazitani cities ne bonna balaajana nti why mwatuwa nite mwatuwa nsimbi zisobola kuddukanya ki bibuga bino. Twasigala bwe tuba twali municipality nga ze twali tufunanga municipality ze tuyina. Simanyi oba budget eddako yakyusiza, I must confess sinaba paying attention now. Naye ate oli abadde annyinnyonnyola omu ku bakulu bali mweno sekta ya local government namusanga Namugongo ku Lwokusatu nga nti kiri waasi nti baaziyisa nti omwaka mulamba netebaayo na budget provision nti wano mu bigambo parliament yagamba tubawadde municipalities, tubawadde town councils, tubawadde town boards, endala baziyitaani zonna ne bazibawa ewaka muwakanizi ne balinnya ku kyawakati tebaabawa. Kati ngaga nti abantu ba bulijjo mubawadde ekifaananyi nti bino bijja ebiri bituuse. Reality eri ku ground ekivuddeyo kyokka nti twalonda MP, twalonda councils nti in terms of that animal called service there is no provision. Omulala ye yabadde na waasi ngaga nti actually sente n'okukendeera zikendeera bukendeezi. Siraje ekisooka mwali redde ku bibuga bino twali tubyetaaga kuba omusajja mukulu omuyaga nti nebyo ebibuga biyina kyoli yannyinnyonnyodde awantu awamu bannabuddu bajja kunyiigira nga nti oddira ensuku z'e Masaka n'ozifuula site yabadde amaapinga Masaka nga nti ng'ovudde ku luguudo luno ne luno ti tambula simanyi nnyendo ovuge bwoti otuuke wano nti otuuke wano nti ogenda okuvuga kilomita emu off the road. Mwanga yaga nti kilomita tewera bova ku main road ovuga mita kati ye yabadde agamba kilomita emu ate mukungu w'ebuddu nti ovuga kilomita emu
ti osanga nsuku na nnimiro n'abantu basibye bubuzi na mbizi ku miguwa nakati nabo bawasite ti mutulekemu asanto bawasite ojita site bangamye ne wamwe mbarara nti there is an activity in what you would call a division around the main roads netwali nawe Charles nga tuvuga gye bayita Mbarara City nga biralo byante ekikulu it's not urban farming it's worse than rural. Is it even urban in the first place? Ndowooza Uganda tubulamu abantu bandi badde ba planners mu bya development mu kulonda kuno kuwedde olabye ebintu bingi bakutudde okuva ku district okutuukira ddala ku councillors LC3 kufiri kumpi badabolinzi emirundi ebiri n'ekitundu bakansala baliyo cities nyingi ezasalwa districts nyingi ezasalwa okulonda twagendako ku constituencies ntono za 5 by elections endala ntuzireka Kasanda nawala nezo nazalondeddwa abantu balidde okusaabinga nayo Kasanda waliwo mwami Kasiriezi mulali yali kansala wange nenga umusajja wa DP yawangudde ne tebamanyi nakyo kola after this nti mu budget zonna eza local councils tebali n'omusaala gwennyini tegunnaba kubeera provided for kuba councillors kuba mayors kuba chairpersons ngojeeko ba MPs abali ku sure deal nti yadde bangi awatuula tewannaba kulabika office teziriiwo bajja kulaba engeri gibanoonyamu engeri gibatuulamu mu bungi bwabwe obwo naye bayinza n'okufuna omusaala kuba etteeka erigatibwe omusaala guva mu judicial service mu public service commission terinaba kuyita nti bano ba local government bagenda kunyigirizibwa sirowooza nti ekifo nga Kampala KCC kirina budget nga eyasaliddwako almost 250 billions tikirina capacity ewa bakansalazo abo sente zibadde bafuna nibo zitemamu by half okujja kongo bawadde emoluments whatever the revenue yeyongeddeko kyenkanawa mu Kampala teriiwo tebalina sente balina kufuna about 20% of their local revenue ne zino zibadde bafuna the previous 5 years tezibadde teziva mu local revenue babaddewo political gundi gimiki nga bazituninga ne bali baganda zongeza nga bakyali batono nga bobalaba ku kesi 331 wali nekati bongeddemu ekitundu kinene nti nga tannaba kutunulira ku service bagenda kusooka batunulire tufuna tutya okusobola okufuna services zennyini zayongeddeko waliwo grants ezibadde zijja nga nyingi nga ziboostinga services zolaba okola enguudo na biki kidipo esembayo yagambye nti tukomye wano munoonye awala ng'ate eyo project esinga obunene ebadde eriikiriza Kampala okola emyala okola enguudo n'ebirala gendako ne mu byalo ate mu byalo yo kiri worse nti ne bakuwa grade as a new district tosobola kufuna mafuta ga grading nguudo gawala katazi n'enguudo zaki zattaka bwebanga mu kibuga tosobola twalina grade wano kumpi yemu paka twagulayo endala ne Kalungi naye nga mukulu wava muno yatuwangako amafuta lita 10 tuwala kata mu nguudo kizibu okusanga muzira kisa mu Kalungu oba wala wonna akola ekintu eki ekyokubiri bwe kibanga n'ababadde batuula abatono babadde beekalakaasa olw'obutasasulwa sente zaabwe mweyo mu byalo kati nga bamaze okwekubisaamu ebitundu 2 n'ekitundu tobasuubira kukola ki kukola service so kino kyaleeteddwa naye impact yakyo genda kugiraba ng'ekakkanye ekisembayo bwe kibanga abawadde ensonga okutuuza retreat yaba mpaka nti abakadde tetubaleese olwokuba tetulina budget ne bagezaako okunyigiriza balabe nti n'abalina abaana tetulina bamaidi bamwe abaana mubaleke eyo olaba nga omuntu alondeddwa nga alina okusoma ne banne alemeddwa lwa just kubanga ayonsa tasobola kugenda na maidi ne bamu accommodating then waliwo obuzibu
mu buzibu bwaffe obujja naye ng'obuzibu bwonna buddira mu lwa musolo bwe kinaaba kyetaagisa gye gino emisolo kati gy'olaba egidabolinga nti obadde ogiweera mu mafuta kati bataddewo ag'amafuta batandise n'okuwa aba airtime bakuwa airtime atatuuse batandise bo okwongeza nga n'etteeka talina bakukola ki kutandika. Nze ndowooza ebintu bino ebyazisite biri byombi birimu ebyobufuzi n'ebyenfuna. Kati bw'onaatwalanga Kampala mu biseera by'abafuzi b'amatwale twalina Ntebe nga ye capital. Ffe wano nga tulina Mengo yaffe. Ssematalo owookubiri bwaggwandoza ne bazuula nga Kampala yajja okubeera capital. Nebeera ku level ya municipality. Ni Nairobi ne Dar es Salaam. Tuba tujja ku independence ne balaba nga national capital ndoze ina kubeera ku level ya city. Kampala nefuuka city ne Nairobi ne Dar es Salaam ne batonda wuzi municipality. Era Masaka eno gye mubadde mujerega yemu ku municipality ezaali ez'amaanyi kubanga wetwefugira Kolas yali akoma Masaka nga bano bamukulu lw'omushana okulega ku Kolas amala kuyita mu Nekongolo n'atuuka Kochi busubuzi bave Kongo bave Tanzania bave Rwanda nga bajje Masaka. So awolaba nti Masaka yali esobola okubanga ejja kulefuuka site wetwagira olutawo lw'7 ne lugiteeka ku ttaka ndoza kye kimu n'embalala. Kakati nze nandirowoozezza nti bwe kiba kya byabufuzi kuba nalabye okubaganya ebirowoozo ku bantu abamu nga bagamba ekereziya yakola bulungi okukola amasaza amakulu 4 e Kampala Tororo Eggulu n'Embarara teri bayingirira baki bannaawe. So traditional regions zaffe zino mu myaka 5 gye tumaze nga twefuzi era gyali gisubira nti twandiwadde tu evolvinzemu cities either Jinji oba Mbale Gulu Potro oba Mbarara ekikyali kisuubirwa ni city oba kale twajjawa n'ebyofuzi ntuga nti Abatanzania baatukuba mangu kubanga Kampala ali nnyo ku border ne Mutukula ndi si capital yaffe tugikwekeko munda nga Nakasongola ndaba ne terrain nyingi ebyo nga biri academic byogerwako naye city bwe zaatuusa okujja muganda wange site ne zitugira ki era sineetegereza oba ku muliraane Kenya ne Tanzania baweza site nga naffe ze tuyina ate ne tuziteekamu ebyofuzi bingi kubanga kakati bw'olaba ebintu Wakiso byeyina ng'ebimu bisinga n'ebyamasaka kati nga bw'ovaayo kuba nti olwanirira nnyo Masaka ng'oli ayinza okukubuuza nti ate Wakiso ng'olekyo ate Wakiso ye Kampala ne Wakiso tebadde Kampala. So ekyo kyabadde twamaze okukikola kati tulwane okulaba nga site ezo zituuka we zituukira naye kina ate bwe kikwatagana na wali muwanga w'amalidde waliwo retreat eyaliwo ndoze emyaka 10 emabega Minister Henry yali Minister Kajura n'agamba nti tuzeewo enkola eya kibooko ng'omuntu ateekwa okuba n'omusiri gw'emmere n'ogw'okugyamu ebyenfuna wano twagamba ngoba olusulu lwa Nnabagereka waliwo ennimiro ya Kabaka n'ebirala President n'amuliishi bunamga no sebe ebyo byali bya kifuzi kyaki ky'amatwala bino nga tuli ku by'obululu ffe waffe abaami baatambula ng'oyina akatandaalo oyina pitiratrina era nga bw'oba togiyina bibi nnyo kakati oweerosi yakutemyako ng'omusawo w'ebyobulamu bw'anaayitamu kwolosiiba mutale ngezeri waffe mu savana kubanga ayagala ku lujja omugireki kolera gwe twawuliranga Tanzania ali wano. So kino kitambuza obulungi kyagala ate ng'okitaddemu ne command economy abantu n'obakaka ekyokukola either nga bambyalo oba nga but at a leadership level because leadership is very paramount. Tongamba nti abantu b'Ebutambala abeewammwe Sembabule abeene Bugerere tibe bagamba batuwe site possibly they even don't know what it is. Ye leader akola bino nga ina economy shrinking kubanga for the first time in many years Uganda's economy tegenda kula in budget terms yakendede yafunze
ye leader akola ebyo abeera ayina kigendererwa ki bano ab'ebyobufuzi nga ba mukulu muwanga olumu batunuulira bululu kati beeriiti bwe baga nti fe wano twagala site ng'oye amanyi nti ajja kusobola okubeera mu meeya oba kansala ate nga ye kampeyina wa muwanga ngeze nga president ne muwanga Kateregga bw'aba ayagala bwa meeya bwa Ssembabule okusobola okunoonyeza obulumu Greater Masaka site ye mugire eki tusobola kibalansi nga tusobola kibalansi Romshana eri abagambye bamuyita Waswa ali Kyaggwe aga nti abayivu be bandibadde bayigiriza bannakyalo ekisooka nti ettaka eriri wano mu periurban ne mu byalo lyandibadde for big business si peasant farming mbwe enkumbi terimba akasimu tekabeera ku ttaka ddene Katikkiro yaga mwanyi terimba n'enkumbi waliyo neya tractor. So what is the issue? Issue kijaleeta. Of course wabaga enkumbi terimba tayina knowledge of a tractor, tayina knowledge of intensive agriculture. Now kat cities abantu mutandika okubeera mu bibuga concentrated settlements sana kukubeera wamu ne muvaamu ebibuga waliwo bimijjo kwetaaga amazzi entambula ensula n'ebirala ate nga temulima so n'engeri gye munaleeta emmere ebyo byonna birina okubeerawo ne administration. Now system gye twali tuyina oba gye twasangawo wano yali ya direct unitary system nga omu yabafuga yafuga wonna naye ebibuga ebingi babiwanga boards, town boards, ne bivaamu ne babiwa what you would call town councils. Naye nga oli abafuga because yabawa ensimbi zemukola ki zemukoza. I'm talking about what you would call the central government in a unitary system. Now ekibuga bwe kikula ku level ya municipality kiba kitegeeza nti mwabatuuze mwagala kutandika kwekolera emirimu gyammwe. You can generate your own revenue ne mwenoonyeza ensimbi ezammwe ezibajjamu kasasiro ezitambuza amazzi ez'amalwaliro so mwagala kwefuga so baba wa council the municipal council musobola okukola ki musobola okwefuga and tu nga mukkirizibwa ebyo n'okwewola. So the municipal council is a body corporate nti osobola okugiwaabira esobola okuwaabira teweetaaga atone geno therefore esobola okugenda wabweru ne yeewola sente neja neekola ebintu byayo ng'oli tagiyingiridde. So the first thing you should be fighting for kibazo is bwembanga muli municipal council or kati ngeyo city central government ebayingiramu, can you sit ne council yammwe ne mukola proposal namwe ne mwewola ensimbi okuva mu Axim Bank nga waliwo mwagala okukola oli nga tagambye nti nedda oh yes, do you have that power? Now I don't see that here. So tosobola kubeera ne city or municipal or city council status ate nga toyina sente. You don't need to. It's like nanyinimu nyina family yange but you are extremely very broke and go wedde family begenze omento okutuse. So kubeera council, the municipal council or city council means or you know kubango ina resources self-sustaining. So question erinti ensimbo zijjawa abatuuze ogenda kubajjako omusolo ogwo musolo gunaabajjako weefuge mu ngeri gy'ogenda ogukozesa musobole okukola ki okubaawo. Now problem eriwo erinti emisolo these councils gye yandibadde efuna kati Uganda Revenue Authority ate nayo gyekoze eki gyeyagala abaana badde bakujjako town rate, these rates rent rates oba watadika store bakujjemu akasente. Mukulu Museveni atalangirira eri n'agamba temusuka mtwalo 7. You are already a municipal council, you are an autonomous city council. Musazewo nti tusoloze mitwalo 14 mu katale, president n'agamba temusuka mtwalo 6. So are you already council? Are you already a municipal council? Obo buyinza babo bajjeko. You remember the other time Makerere University as a public university yateekawo ebisale ngemanyi bwe tunaasolooza zino government engeri gye yatuvuddemu bwe tunaasolooza zino we can sustain ourselves tusobola okwebeesaawo tusomesa abaana
government nerangira zona ze musoloza muzirete wange nze nabawa ze mukola ki nze nabawa ze muyetaga now kati these institutions Makerere University UMI nendala is a public katateza afuse clearing agents za URA collection agents za URA so the issue is with these councils befuga now bwanga befuga what is the quality of their counselors natona bana agenda waba inasendo bate bazina do you have competence there ntidesente naweza andebaddewo those counselors boina ne mayors is the quality but you have technocrats there. Yeah, but you see, then what is the use of these councillors if they are not important? They are extremely very important, but you know what direction technocrats. So what is the quality of the people that you have? Be also buga by planning engabo badobera definition yabyo engudo planning energy ge masanyalazi nebirala amazi security yabyo then even the real planning. Instead the politicians are no obstacle kwejo badoyogerako oli azimbe ekizimbe mu rutobazi then muino kuleta emoroka so muino kuleta oluguudo ne rusanga ekizimbe wechi. It's not the other way around that you begin with the road and you plan katubogenda korolo. It has become a slum. I suppose you've been moved there. No buguudo bwaliwo lero bino ebirole bitwalayo materials bibwabiza. So you what you have is a total mess. Eriyo mukwano gwange abagambye nti ye yali aseka nnyo nga batuuma bino nti bibuga naga nti yalina argument ne banywanyibo okuva e Masaka nga baga nti ekibuga tebakituuma butuumi kanti njisome Ugandans love the myth and shadow of symbolism. I argued with some MPs and some lawyers when they were busy fighting for Masaka to be declared a city. I told them that cities grow naturally, not simply decrease. But this is how the General Museveni has always managed to fool and hoodwink Ugandans. Do I want to put this on General Museveni? Oh, banaba hankaringa fe batutume city nina mikwano janga bave buddu. Nebo yogera obogezi Masaka kati no tabagamba nti Masaka city. Bagala kugwa mbulago. Yegere ko akitagana. Muwanga. Yeah, Peter, zino na issues cyasagezezako nayo zita ku surface. Just today ngo nabo badoga anti very sensitive badoga anchidemu today no musoro guva mu katale gugenda ku consolidated fund. True. Because sente zonna kati cyase je mwali mu plan za musi ebabijjayo sente zonna niba musiye bajja ko local government kwegerekera emisoro ngati ngamba ne bachiwa mu parliament ngamba kati sente zonna ezivayo zigenda muki then institutions zonna mwali mu benefit ne losses. For example twasanga abo gamba Makerere University for the first year yaganti our NTR now nene nnyo tuli bali bagira ne ba consolidating yaganti mutudize ziri equivalent so bingi naye the big debate eriwo cities ezisinga ziri purposeful bobokola ekibuga kiba n'omulamu n'ensonga lwaki okikola kakati Kasese ndoza yava mu copper because there was copper there. Ebisinga zonna Masaka hub yayo yali coffee and it is larger an agricultural city yali joku growing mu processing bichaliyo katubogenda waliwo yasingayo kumira kunywa amasanyalazi ngekozesa amasanyalazi mu Uganda kusingayo naye nga tewali factory nemu Masaka. Yes, the highest consumer of power in Uganda ya Masaka some state ku rural area yayo olwa emwanyi ne productive agriculture bali baina oyite waba katerega wano josanga amategula amakadde no tunete old money ngajezi ne kati bojitunulira emanje obutoke bwa yero wali etegula ebisinga na bifuluka mbade bino mpite mu campaign obutoke bwa yero bufulukwa butundya boti no iseriso boti osanga nsiko na katoyire itakali ebali ngana na mazaga munda gaziba osanga ko bitanka nga byakwata ko nenkonge that's a typical nasomesa bukurula in 1990
nekati nagenzeyo bwe nagireka now it's even worse bukuru secondary school so kakati kakati big debate chetuna olwalero nti Betcam yakigezaako nakivaako ye how do you share your revenue equally in according to what you contribute because at the end of the day company wachiso ziri cheated at the end of the day bemubanga mujja musolo kubia mugujja ku airtime bamunywawa kakati ewaba tewagenda yo wadde tewagenda wadde tipa ya bia onakutegwawo fetulabira abatamivu bawano tewagenda wadde tipa ya bia n'amata banywa abamu tebasaamu sukaali so bema muli ku consumption tax where is the tax coming from we mujja muteekawo ki ne bwe tuba tukwenze ku equalization nti buli district soko tuwe chaffe kino kiddayo n'olwekyo kati kyetulimu kino local government literally zavaawo kyovula n'abakiraji wanakayana the local government literally baziwamba toto ziri mu central government ate la local government sagala obeere wano nti baziteekawo osasula mu banka ey'embalala so se local government kansala bagufuula full time job ati nakyo nti ne big debate yonna si kansala yekka bano tulina n'okuddamu tulivayizinge weetaga ne full time parliament yes neno debate yeyina kugenda mu maaso no ng'ogyeko ekyanamba weetaga muwango okuba guest of a state emyaka 5 emyezi 6 mugenyi wa gavumenti mbwakeera ku mulimu gumu kuteesa biru do you really need watu bayitengayo is that how it is bwandu wadde bakusasula ngoze ku parliament no you are guest of a state okuva lwe banonze muri babbi asimabi go akikola mu CA no. What are you talking about no. Go akikola mu CA kyan MP will be a guest of a state era takolenga mulimu mulala gwonna anagwiza okadera kolekanisha y'abakiga nti bwomale naku 3 ogenda olime kati mugenda kwera n'abantu 15 mu 5 nga bo basebo bagenyi ba government myaka ya 5 kakati local government basically their service delivery centers no chaga nti taking political decisions actually waliwo thinking ekiri e Ghana nti ne partisan politics teyandikoze mu local government mu immature democracies abantu bandi badde free eyo kwerondera abantu bebakola ki bebaagala nga tebali nnyo ku bibiina ona abagidde kino e Ghana bwe kiriko limit we mukola multipartism be mumachiwalinga ne mugenda nga mu entrenching further kakati si bya kusasula bakansala actually yokuteeka y'emisaala both at parliamentary and level wano byayonona muwanga bengenda mu kyalo abantu mufo ky'okuntunulira kuba kunzijamu idea basoka kuntunulira olese ziriwa kati ne kansa the other way around bogena mchara abantu kukuwa ideas ne kakati olutukayo bwo kimutawo so bebande bade bakwana ekyo okunywa n'ekyo okulya n'okuchaza yes you can imagine cancer ataina ona abibaddemu olutuka wati cancer asoko tuwemu wata na tena nawuliriza ne bwe banyonyola mu bya cancer kwakati ona atakao argument nti batekeddwa okusasulirwa nenga tugenze kola netwena bogenda bikola nga sente zonna zasigala wani wa president netukola percentage oba mu mwalimu gisi revenue no sharing there is a formula yes bakola formula eteberanga operationalized chovola ba ku 40 trillion omusajja omaga ati nze mu defense njagalako 9 mugende mufe era nagiraneze muise by the nezare local revenue mu supplementary baziyitayo ngani neze n'obutone bwe twatutteyo nabo tubwagala mu musoke mubeereyo tuyina ebyo kulwanisa bye tugenda okukola ki okugula then n'obuuza nti yani yatulumbye ate buli mwaka ffe batulumba tulinawo omulabo omunene nnyo buli mwaka yeetaaga okugulawo ebyokulwanisa ebitateekeddwa kukola ki kumanyibwa na muntu yenna ya in ya out kakati ebyo byonna bizzeeyo kubanga kati ne bona okola sitezi Masaka
in name they are cities. Yes. But in actual sense they are just conduits za government. Nino mubaka munywanyi wanga ngambye mulwachi mwesibye ku Masaka. Sebo yes, Masaka, it could be Guru, it could be elsewhere. Masaka tukozesanga kyakulabirako. Katika nchikubulire enaku zino ita mu municipalities ozirabe ngude zirimu eziri mu municipalities ne Masaka mweziri ne Guru ozirabe ezo zali donor funded za World Bank. Nalaba Guru aliwe ngude ezinyirira ddala ne walala bweziri ne mbalala jeziri ne ozivuga kezo ziringi road nga baniseko kasoli Mutere bali eyo ojo chale kombalala sole kombalala au nanka vision empire olabe siwe jayita wagulu. So at the end of the day cities ze tusabye nze senga zali purposeful titwaga to developing city ye Gulu as katulaba zinendala baina cities ezija because you have a university nga hub ya tololerawo ku university. Boston is one of since running centers yaba ina city number built around that kati no gamba endalanti we are building China ba building cities naganti kati tugenze ku equivalent of a Silicon Valley ya bagenda kuzimba a whole city egenda akolwa mulideko Elcon manya ngose mangu mwisani machiwaza koma yo Elcon Elcon ono BM because BM ono wa Saudi Arabia ayagala kuzimba a completely new city from Riyadh ne Medina nenga atadeke ebirala bingi. Others have built cities like Dubai. You can even copy that. Never seen cities like Dubai. So why would you want to build a city a Tororo nga where you land your tourists? What you do fufu? I mean, it is shameful. Nga abaje wo okulandinga ku Kisawe balengera akafufu ke bagenda mu, but you are busy building a city in Arua. Ngane entry yo ganta asija kweyongera yeyo kuchenda byo wano kankome wano. So you have a whole set of thinking. So you land in Entebbe, you drive across 6 hours kutuka mu national park and inayo jam jomala mwesawa so why don't you first deal with this one? No so wala bano mugenya yaze ono mugenya akolo no muyimba yaze mukuru Museveni anamulese na atambula mu kalewe ne kawembe no amulekedere wa kitula kisozi na mtwala ne bwe nayo ye Uganda. So kakati ekyala why if you are going to do cities sente ze muzimbye mu ebibuga senga mazirongoseze okulwa just okusobola okolamu is the transport along Lake Victoria. Victoria water transport you will traverse this country cheaply natuli kumazi. You can imagine agende ne wamwe ne Masaka nga nagenze wano ku Kidyeri very shortly nja kuba Masaka nga ne jam taliwo, but you are busy saying I want to build a city fena tutambulire ku ngudo. Knowledge nze nyina simple thinking ya mpita. One, to demo to advocating a problem literature debate yeyo baro omuchananga bagifula ya federal. Okay? To them to yes, biggest problem. But we later debating how do we equitably share the national revenue collected by URA. Nezita mu government bangagamba mwebe mubirese mwagalachi bazowechi vumbi mwagala federal which is not a crime. Bazowechi vumbi. Two, you have such a level of government so why don't you want that debate? We agala kuleta sente mu kampala zitegerekeka, and this is for me the threat. Then you know kuleta ko director ajozi controlling ngatona bakukivako. I'm a resident of Kisasi. Ndimutuze we Kisasi Kawempe. Ensimbe ezo bwezinaja in that federal arrangement. Nzihina ko buyinza ki. Mind ye cyali yeri mu cyaro wali tuwebala. You are mind Kati ekisoka Charles. That is one of the biggest problem with tribal thinkers. Yes. Bobalowooza nti federal is a tribal conjecture. Yes. Tribal is a governance system. It's a governing system. Or in a governance system no guarantee in a region here. Aleka tribal ondera abakulembeze
boss kaibawe jidde bali abasooka kugamba bwe baga ba federo bamwanga bagenda tufuga bantu bagenda tutulako. Why are you in the defense? As a resident of Kawempe, in governance structure yesente ezo nzigira wa. Why can't you answer? Golonda abakulembeze. Ko kulonda abakulembeze. But the same thing. Oba nawe wenyine ojja kuba osobola okufuka omukulembeze. Ogambye wa mukyalo. Asoko menyewo kingi. Nkugambye nti osobola okuva mu kyalo. Ne buli we twogera ku big debate eyo. Tibannange sente tetuzireka ku center bano kwe bazikolera kye baagala tuzitwale mu regional governments ezitegerekeka the elite ba wano they go back and ne bafuka ba tribalists. The municipal council and the state council is also a regional government. Ebyo bena tebijja bayamba because tebina ebyo bena tebina tebigenda bayamba because tebina revenue kyogedde tebina we bijja sente. Formula kwegenda okutekaho revenue sharing agreement tujisharing wati omusajja omwenze who will correct no, it doesn't even matter Peter mu revenue mu USA okkirizibwa to file my tax returns and this filing ze butambala you are free to file in your mother state your tax returns because was filing ayo abantu bayo bafunamu Peter wandi badde oli bugundi ogenda lijje bazaala jjajjaawo no filing ayo ki returns zo oba returns zo ne mchalawo wanga katuzidikiraling eri mucha because by virtue of that your local community will get a portion of that. Ne wano musajja maga nti sente zo namuzirete wano nazirinyako nga crate ya soda naga ani analya ampuliriza gasimbagane simanya mama omushana ajukira musiyenge bya federo birinya nkandago abantu bokka abantu ebitunde byali biproduce nze abakulembeze nenga tebakyaliko begatta mu Buganda mu kwagala federo nirwo kuba abantu bakirekawo baganda baffe banyinaffe basasiri ogwala abeerango bannaffe abe akyoli n'abo mu West Nile nga banyonyola ku ngeri y'okugaba n'obuyinza n'obuseeseetula nga bo babitegeera nnyo ekiseera kijja kutuuka nga ne mwami w'omushana ono federo agigira ki naye kyenjagala okusembyayo kibazo kayende protect me ekya decision ya federo ne decentralization kyasalwawo magye. It was not decided by CA. It bypassed the CA system. Mugenda munonya Museveni nze munveeko. Bakitekako butezi kifuba. N'okomyawo Obwakabaka byonna eyo yonna amagye. Ekirala ekikyantawaanya Revenue Authority bwe yali etandika wano ne baleeta omusolo gwa VAT. Baatugamba nti VAT atutte emisolo emirala gyonna era ne batuwagana nga example nti emisolo emirala gyonna baagijjako bawaaki VAT. Lwaki ate ffe VAT tuweerako emisolo emirala mingi? Ekintu ekyo tekisobola kubeera contested kubanga n'egimu ku misolo gye tuwa giri local income tugiyita eya local government ebanga ataddamu n'agira ki another income tax. Ekyo nakyo kintawaanya ng'ogyeko okuba nti corruption osanga yaleeta ebizibu singa emisolo gino tetugikaaba. Ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire.